nze ne bwenfencha ne bwenfa akawungezi ka leero sina buzibu era ne bwesifa kiro nja kufa encha bwesifa wiikyeni era nja kufa ejja bwesifa ejja era nfa omwezi guno kati ekikulu byonna sikusirika ndoza kuno sikukakanya yadde okutyoboola kuno kuwabulagana emyaka gyenu gisobola okuwabula kyakubiri n'akatono kemanyi ku ddiini era ndoza ne pulezidenti awo omulanyi eyo musingako. Wetwogerera ebya Sheikh Kiti bitabuse ebyokulumba gavumenti mu butambi obwenjawulo bwe mutera okulaba byandibanga mwanatu bimuletedde ebizibu. Kankuzanyire katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Emirundi Gaddafi gye yajja wanalla musaasire bw'aba yali musiraamu ayina ekigambo kye yayogera ne kimpisa bubi naye yamala kufa n'enzikaanya naye mbu muzimu ku mboozi ze n'omukulembeze waffe ono yamusaba ebyokulonda abijjewo atutwale lumu oli eyasaba ono nti teweekooya na kusaasanya sere nnyingi na byaki na byakulonda bijjeewo kalakata ono ye omanya akkiriza nnyo mu demokrasi n'agaana naye ate nze njulira ekigambo kya Gaddafi kubanga bwe kiba nga omuntu okwesimbawo ayina kkubwa paka na kati abaana abaggalirwa mu 220 mugumba kyaliyo bannabo abagenda okugalirwa mu 226 babasangeyo bano bagenda kusangayo bannaabo kati ate weekanga mu 230 mwemeka wanje asatu mu era nabo basangeyo bali libaggwanga na then okulonda kuba kutugasa ki mu mbeera ya kugogola amakomero okulonda kuveeyo ffe weetuli ffe tuliredde okulemberwa naddala ffe abawagira ate His Excellency General Muhoozi presidential material seka nnyo banakubuuza byoseka Mutesa mulungi alina obuteeso busufu saballa mulungamye rabbi bino bwe birabwe biti ku kulonda obulonzi nga kwa kifo kimu kujjuza bujjuza kati 226 twolekedde ki nalabako omukyala yali ku kimu ku kitebe ky'ekibiina ng'akaaba amaziga ng'alina erinnya lya Ddiŋŋana ng'omukyala embeera gy'ayitamu n'abaana oluvannyuma lw'okubuzibwawo kwa taata w'abaana ng'omukyala ali mbulumi ebitagambika ekyamazima oli omukyala nga bw'omuwuliriza gaali maziga mwayogerera nga owulira nga n'omubiri naawe olutiko lukumeze n'okwesisiwala kifaananyi Muzeeyi Museveni kyolese mu maka g'abantu bangi kyolese mu mitwe gy'abantu bangi gwali mulembe gwa gundi taata waffe n'abuzibwawo baali basajja ba gundi ddala yonna gy'oli bemirembe giri gigenda kuvaawa lyali ggwanga kyojja ddi nzijukiza babanga abantu be bamu ne bajja ekiro ne batta taata ne bajja ku makya ne babakubagiza wangi babanga bantu be bamu naye nga basikiriza amaka gano babeegatteko okulwanyisa gavumenti eyali mbuyiza mu ggwanga eryo bajjanga kiro ne batta taata ne bakeera ku makyalo nga nti agasajja mugalabye bino bye tubagamba era okukakana nga abavubuka abakulu babeegaseeko okulwanyisa abattaani saagala kusiga kifaananyi bwe kiti nti General Muhoozi nga pulezidenti waffe addako gano amaka g'abantu abaabuzibwawo gakwetaaga ojjo balambuleko mu mbeera bakubagiza wakati mu kumanya embeera gye bayitamu naddala nga toyina kyomanyi kakulu nyaako naddala nga toyina kyomanyi otherwise bannayuganda mututadde mu kutya n'obunkenke obususse tulinamu ebitongole nga byo bikuuma ddembe nga tulina birala nga byo bityobola ddembe then munnayuganda olwalagewa wabula omukisa gukyaliwo naddala nga mukozesa ebifo mwe mutudde okuzza embeera mu nteeko ey'ebyobulamu ey'ebyokwerinda omuntu akubirwa ki
nga gwawagira yesimbyewo mu mateeka yawagirwange yesimbyewo yatakubirwa eki gwe tutaganye kwesimbawo na kuvuganya noza byali biganwa lumu emirundi Gaddafi gye yajja wanalla musaasire bw'aba yali musiraamu ayina ekigambo kye yayogera ne kimpisa bubi naye yamala kufa n'enzikaanya naye mbu muzimu ku mboozi ze n'omukulembeze waffe ono yamusaba ebyokulonda abijjewo atutwale lumu. Oyo nno ye mukulu Seeka Kiti kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako. Ebigambo ebyo bibadde bitambula wiiki eyo ewedde omukulu we yavuddemu omwasi ng'ekyamazima ategeeza nti ddala singa nga bwe mulaba akalulu ke kawempe bwe kalimu essaawa eno bw'otunuulira ebikabaddemu embooka ezikubiddwa abantu be bamenye amagumba bw'olaba kabaka kawempe kabadde bwe katyo kati then akabbiri 26 omwaka ogujjako kagenda kuba katya. Bigambo bya mukulu Seeka Kiti byavuddeyo n'abeera nga mwanatu ayogera n'ategeeza gavumenti nti ekyamazima yandibadde nga ekyusaamuko ku ngeri gyeyisaamu abantu aba opposition. Ebyo ne bigambo sigwe mulundi ogusoose okubeera nga Seeka Kiti abyogera. Seeka Kiti azenga avangayo ku nsonga ez'enjawulo ezinyigiriza bannayuganda era n'abaako nekyazoogerako. Nakati nno embeera eyo ereetedde abantu abasinga omwagala oba abagoberezi be okutandika okugamba nti ekyamazima Seeka Kiti yandikendeezezzaamuko ku sipiidi. Nti n'ebigambo nabyo byennyini yandibadde abikendeezaako kubanga ky'ekyamazima ayinza okukomekkereza obubi. Teri muntu ayogera nga Seeka Kiti nga Seeka Kiti bw'ayogera essaawa eno asobola tambula lugendo luwanvu nnyo olw'obulamu. So ne bamulabula ne bamugamba sebo wandibadde tukyakwagala nnyo, wandibadde ensonga ezimu oleka ndeke n'ozeesonyiwa n'olaba ndabe. Kakati gwe ng'omulabi nkusaba ogende mu comment section naawe obeere nga otuwa endowooza yo. Olowooza ddala Seeka Kiti yandibadde asirika oba agende maaso n'okubeera nga bw'atyo ayogera? Tuwe endowooza yo buterevu mu comment section. Naye ng'ekyamazima kyo omusajja zo ensonga ezibadde zigenda ddala maaso mu ggwanga y'omu ku bannaddiini abavaayo ne babeera nga mwanatu bazoogerako lwakuba kino tekireka abawagizi bo abagoberezi be mu mbeera y'emu abaleka bonna bennyamidde nga bagamba omusajja ono ng'ayogera nnyo tebamutugjeeko. Wenjogera okumutujjako embeera eyo mwenna mugimanyi bulungi nnyo. Bagamba omusajja ono mazima ddala ng'ayingidde nnyo politics taafunireyo obuzibu. Naye genda mu comment section naawe ng'omulabi obeere nga otuwa endowooza yo. Ddala Seeka Kiti asaanidde okubeera nga agenda maaso n'okwogera ebigambo bwe biti ebigezaako okubeera nga birumba gavumenti oba asaanidde okubeera nga akyusaamuko ku bigambo? Tuwe endowooza yo buterevu wansi awo mu comment section. Nga akatambi we mukalabye ye agambye tajja kusirika kubanga ye akimanyi essaawa yonna agenda, akimanyi essaawa yonna oba ddi alina okubeera nga afa. N'ategeeza tasobola okufa wiiki eno, asobola okufa wiiki ejja, asobola okufa omwezi ogujja. Essaawa yonna kwegamba ye yeeteekateeka dda. Era n'agamba nti bw'osirika ofa, bw'oyogera era still ofa. Nti kati ye kaayogere at least afe naye ng'akoze eki? Ng'ayogedde, ng'amazima agoogedde. Katulinde tulabe wa ate gye binagwera. Naye ng'ensonga zo bwe zityo bwe ziyimiridde, abawagizi be abasinga okwagala Seeka Kiti bamugambye sebo drone yandi kukima, wandibadde okendeeza mu bigambo, wandibadde kale eddiini ogijjamu nnyo politics oba politics n'omuleka kubanga nga tukyakwagala nnyo Seeka. Abantu bwe batyo we bagambye Seeka Kiti, naye tetumanyi oba ddala anaasobola okubeera nga akyusa mu bigambo bye. Kuba si gwe gusoose, waliwo gamba nti gwe mulundi ogusoose, naye munnange si gwe mulundi ogusoose. Ensonga zonna ezinyigiriza bannayuganda omusajja oyo azenga azoogerako. Teyeerya ntamu oyo musajja, buli nsonga ezzenyigiriza bannayuganda avuddengayo n'abeera nga abaako
ne kyajogerako okwawukanako n'abanaddiini abalala abeetiiririra. Ye Sseekakiti ekyamazima kyo yatulaga nti teyeetiiririra era ali ready ekijja akijje. Ku mukutu Jika Media kwobadde kusaba ogende mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Naawe atana subscribe nga gena maaso subscribing era ikinga video tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumaata kumira mpeera mweraba.